Finals ezenteekateeka eno ezijja okuba nga tezibaawo wiiki ey'ejja ejja okubeera ng'etandika ku lunaku olw'Emmande. So kyolina okubeera nga tookola kikimu kyokka tega amatuugo awulira nyumirwa n'abaana bano nga bw'obanyumirwa bwe bagenda maaso n'okubeera nga ate baddamu ebibuuzo. Nantamegwa round ey'okubiri nga bulijjo bwe tugamba twayongeddemu ekibuuzo kimu. Ekibuuzo ekyo twakiyise penalty kick oba twakiyise kannya mu lulimi Oluganda. Answer emu either yes oba no. Kwezo answer bbiri kwe kuli answer gyo bolina okubeera nga ate oddamu. Singa okiddamu butuufu bwakyo oba otwala points 3, singa kikulema oba otwala 0. Ate ng'ekibuuzo ekyo wamma gwe tebakironda. Then bino ebibuuzo ebirala ebya bulijjo buli kibuuzo kitwala points 3 eri oyo abannannyini kyo, ate oli abakironze atwala point emu yokka. Ojja n'okiruna ne kikulema wamma totwalawo wadde point name mu nteekateeka eno nga bwegezaako okubeera nga ate etambula. Era nga bulijjo ku round eno buli awanika omukono alonda ayogererako n'ekigambo substitute. Abawanika abalonda ekyo birina okubeera nga ate mukitegeera, birina okubeera nga ate mukimanya mu kaseera kano. Nantamegwa akutusibako bannaffe aba green crop fertilizer kyekigimusa ekisingira ddala okukola ensanje zino, kyekigimusa kyogenda okuteeka mu nnimiro yo wamma gwe osobola okubeera nga ate onyumirwa mu kaseera kano. Abalimu okubeera nga ate muteekateeka nnimiro zammwe. Kale nno nateekateeka ennimiro yo nga bw'oteekateeka n'ekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer ekikolebwa bannaffe abamutundwe agriculture solutions. Njagala okutegeezakoko nti kino nno kiyambako ku ekimera kyo okula obulungi ennyo, kiyambako okuzza obugimu mu ttaka, kiyambako n'okuwa ebimera ebingi, ate kiyambako n'ekimera kyo okuginnyimukanga kiviira ddala wansi. Kale no kitta obuwuka mu ttaka, kitta obuwuka mu kimera, kwegamba oba ofunidde ddala ekingi mu kimu. Byonna byonna biri mu kigimusa ekyo ekya green crop fertilizer. Kifune akiteeke ku mmwanyi, kiteeke ku nnyaanya, akiteeke ku birime byonna, gamba nga kasooli, gamba ng'omuceere, emboga n'ebirime ebirala byonna. Ogenda kubeera nga tokijja amaduuka ag'enjawulo okuvaako wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda agatunda eby'ebyobulimi. Osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 910 noti 7 noti 6 52 910 oba noti 7 noti 3 04 00 26 bannaffe abo aba green crop fertilizer. Ate ng'era tebali bokka, baliwo ne bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka abagamba nti olina okubeera nga tookola kikimu kyokka adduka bunnambiro osobola okubeera nga toofuna essimu ey'ebirooto byo. Essimu ya Tekino egenda okubeera nga tekuwa essanyu okuzaama. Ogenda okubeera nga tujja ku Techno Center mu kibuga eky'e Masaka wali kizimbe ekya State View, ojja okubeera nga tobasanga. Tulina ettabi eddala wali ku Jeffro Phones okulira na byansi pharmacy, ojja okubeera nga totusanga. Ennaku zino twakuleetedde kamuni 20 yessimu gy'ogenda okubeera nga toofuna wamma ggwe ey'ebirooto byo emitwalo 7 gyokka ojja kubeera nga togifuna. Dduka bunnambiro wali ku Techno Center ne ku Jeffro Phones osobola okubeera nga ate ogifuna ku noti 75 800 nga bulijjo tamukedde mu malulu matolera ndijjoko waali Silvia Sabrina waali Jesse waali ogenda okubeera nga ate ogenda ku Facebook page ya Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuliza ddala malidadi sana. Ojja kubanga otulaba live agenda ku YouTube channel ya Radio Buddu, ojja kulaba bamudombero bonna nga bwe baakola bakalinda mbutala bonna gye bali Jesse yasobola okubeera nga atabateerayo ddala bulungi, obalabe engeri gye battangamu ebibuuzo wamma naawe onyumirwe. Ndawula Albert yali mu byuma kamutwale w'amatovu ate tuyingire ekitundu ekisooka. Yes, nange nyongera baniriza mu nteekateeka yaffe eno era tugenda kutandikirawo muganda wange Nsawo Sembere ku muzindaalo ogwo oddemu ebibuuzo nga wabiddamu luli. Nawe nali mpita nempulira ng'obagamba mwampulidde se wali n'ababooda wayita nja kunjukiza we nakusanga ssebo nali mu kasonda awo neŋŋamba muganda wange sijja mutemyako awo nga ku twali awo kumpi awo ne banyonyi bappa nabadde okusiiba awo si wabeera awo alabe mukwasizza nga talina bamponera okitegedde ewaayi akasimu akusooka kajjeko so yagamba oli nti mumpulidde tuwulidde bakuliko usanga ne bakyali baawo bali ku picha awo nga bangi njikaawo kati oddemu ogaye nno kati nkuwaayira
tugenda kubeera n'ebibuuzo okubako mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo. Ebibuuzo byaffe ebisooka era nkusaba obukkakkamu naye ng'ate era ekisabo kyo kiwa ekitiibwa. So wuliriza bulungi oddemu bulungi Sabulina kuwa obusatu. Jjukiza abantu amannya go. Amanya gange nzira Msiwe Benson. Ubiridde okusaza. Ozo wagira clubs ki? Wagira Chelsea ne Buddu. Chelsea bagiteebye dda. Dakika 28. Naye Buddu egenda kugoba kusande. Naye yo Buddu okutwala ennaku zino. Buddu ejja kutereera. Ntogwete wetubeera. Mwabimanyiira tumalira kufayo. Kale wano mu League Cup akatimu kabakedde danga muli waka dakika 28. Jabagatta. Kale katubasabire. Tusimbudde. URA yazanya Bright Stars mu mpira ogwasooka ogwa Super 8 2-3 era omupiira ogwo URA bagwangula goal zali 2-1. Mpa abatebera URA goal mu mupiira ogwo. Rafiki Lukoya ne Ivan Msiwe. Manate kuliko n'omutuufu. Tewali substitute mukyasiba ngatto. Golo zonna zaaliza Moses Alilo bagolo 2 mu mupiira ogwo. Dai ora eba bako mabega. Damu kino. Duncan Mubiru ali mu kifo kya kusatu mwaba balwanira NRC title. Mpo omwendo gw'obubonero gwalina 17 nga se wambiha yambiha tewali alonda watu jeka kapira ka Everton kano aino obubonero 2-3 tugende maaso. Mpa ebyava mu mupiira kilabu ya Kampala Queens gwe yazannya omuzanyi wayo Fazila Ekuputi n'ateba goolo 5 mu mpaka eza Sekafa Zono ACAF Women Champions League Qualifiers. Empaka zino ezibadde mu ggwanga erya Uganda. Njagala ebyava mu mupiira ogwo Fazila Ekuputi gwe yatebera mu goolo 5. Kampala Queens yakuba goolo 7. Yakuba Buddu. Substitute. Yangu Ian. Chene Ian. Kampala Queens yakuba bahi goals mukaga kuwelele. Kiganye. Substitute. Yangu. Waswali. Yes. Kampala Queens yakuba bahi goal mukaga kuwelele. Neda. Kampala Queens yakuba timba jita Fadi FC zali goals mukaga kwenu. Mushiza olije. Ndiyo. Byabakali. Nga. Nibiza kubaje. Garuka mwechi. Mpa amanya g'omutendesi wa Black Power campaign wede yalatendeka club eyo. Chayanga buzi. Wikiriza. Substitute. Muwaddeyo munamu afire musaala. Yali Hussein Mbalango. Mushiza ekyamuheru. Ati owagira nnyo essaza lya Buddu. Buddu yabadde ezannya kyaggwa. Si bwe kiri? Ku weekend. Kati mpa omutendesi w'essaza lya Kyaggwa. Wamubeherera. Tewali kanyogo. Bila wakumwadde. Azanye ekyenda azanye extra time mu yekubire penalties. So oyo mutendesi bamuyita William Kyeswa. Mutendesi w'essaza lya Kyaggwa. Omushiija okwo yagaruka. Omushiija okwo kandi yagaruka. Byabakali. Bintu byabakali. Kale
Tato wapana. Sijja kutya dontunulidde mu maaso ntiisatiisa. Nene bono ntiisatiisa. Nze najja nsimbudde gwe kyoba olina okumanya. Amanya waswa andereya. Waswa ande. Ogamba otya waswa ovudde wa? Ebyali awo. Ebutale muki? Mukobaane oba ekobani. Nziwalira buzima. Nabo ntiisa. Onaayitayo eyo. Siwalina tabu. Majja kwekobaani. Mwatuumirayo mukobaane. Bwe mwatuumira mu kkobaani. Ekitegeeza nga mulina ensonga enneekusifu. Kale ketwekobaane n'ab'omu kkobaane tukukanyage. Ekisooka mpa omutegesi w'essaza erya Kyaddondo. Tomumanyi? Weewale kusiima. Jangu. Kyene ya. Yeko Kidunga. Wacha wewe. Jangu mushiishoko. Isha. Ye Paul Kiwanuka. Oyo mutensi wa ttiimu y'essaza erya Kyaddondo. Kokikiibwa abasinga obungi bamuyita. Tugende. Njagala ombulire amanya ga head coach wa Kampala Queens timu y'abakyala. Mpa Chigani jangu mshijo. Ne mshijo kutuyise substitute. Jangu. Segirinya John. Charles Kadidi. Nkuwadde. Charles Kadidi nkuwadde. Oba abasinga bamuyita coach Kadidi. Charles Sam Kadidi. So webali. Kojja. Tugende. Kali. Wakiso Jansi. Yaluzinga gozali bbiri ku bwerere ku ttiimu ya KCCA. Mupiira ogwasooka mu kikopo ekya FIFA Super 8. Njagala ombulire bani abatebera club ya KCCA goals ezo. Chigani substitute jangu. Kyene ya. Yali Abubakar Mayanja Abu bakuwa kabonero Kalamba Mutabani. Tugende jajja. Kozo ovudde wa? Butali. Kitundu ki? Kobani. Twekobaanyi. Ponsiano lwakataaka. Muvuzi wa motoka za mpaka. Bwompa navigator we nga nkuwa. Akatebe kakuwoomedde jajja. Akatebe. Substitute jangu. Kyene ya. Pomusaazi. Kikumi mulundi gwakubiri ekyo. Okitegedde. Tugende. Obulayo kimu. Wavuddewa? Butali. Njagala kiri ekitundu kiri. Kobaani. Kaakano ng'oggyako ttiimu ya Kampala Queens. Kale njagala ompeyo teams endala 2. Ezaali ne Kampala Queens mu group A mu zone qualifiers eza CAF Champions League. Oliko Fadi FC. CBE. Bakowe. Ogudde magombe. Naye nga kuliko ttiimu ya Buja Queens nekosa ttiimu ya Yei a joint support wali mu ggwanga eya South Sudan. Ian Bebasaawo bw'oli mutabani wa Nantamegwa. Naye Nantamegwa nga ayinza okwegamba omwana we oba okyamuzanyisa. Ian oli bulungi? Wali bulungi. Bali federa akaye mu gy'amasomero. Wanyumira emipiira ebyo ne gwe omupiira gwakulemera ddala. Taki yagambye ddala Ian. Nange ndabe ensinga wano. Ojja bamenya. Ayina bye yeesobolera. Ojja bamenya katuba mu bibuuzo bino. Mpulira nga alumba.
Edibalita sasi ku nnyama. Dabo kino Ian. Esebo. URA bakuba KCCA mu FUFA Super 8 mu semi-finals 2-23 zali goals 2-1. Mba abateebera URA goal zaabwe. Ayibana mbisiwe. Nenomani Oliyo Kiganye. Tewali alonda? Kale, yali Ivan Aimisiwe ne Rabani Tibita. Olina mani yakola assist. Like adojukida assist. Ekyokubiri. Esebo. Mpayo teams at least B ezali mu group B mu CAF Women Champions League qualifiers eza Sekafa ezibadde wano mu ggwanga lya Uganda. Vihiga Queens ne Jacket. Mbakwe busatu. Kochi ki eyasooka okutendeka Bugerere mu masaza ga Buganda ag'omulundi guno? Iza mushuja turebe, iza. Empaka Benson. Yes. Kucheni wa mugabo. Kamu. Era singa tiwali singa wabuze wakiddamu abadde agenda kuba ebbeza gyali awo. Obiyomba. Kati abana baganda bato kuntegeera. So yali coach Mugerwa no watusiba naye wano buli kiseera. Ian. Ayisebo. Damu kino. Esebo. Mbulira omuwendo gw'obubonero yasinina sabwalina season eno mu NRC. Bibi ana mbusatu. Ian nedda Substitute. yangu sebo. Segirinya John. Bina chenda munana. Kamu. Ian ekisembayo mu byawano. Esebo. Ani yali ediko kyondu palaka. So ne wedde yali jeggwanga lya Uganda bwe yakomekerezebwa. Siza okuti. Kuti sisa kyamu. Yagenda batendeka mu big league. Tewali. Oyo Steven Bobel. Mako godi atandika n'essuza lya buddu. Byagaanira mu maaso eyo. Omulala ati ddamu. Ne bw'ona otya olimba ojja kujja. Ne bw'ona otya olimba ojja kujja. Otudde? Wendi. Onywedde? No. Onywedde ki? Chai. Oo. Mbadde balina by'onywedde. Kale. Koza amannya ani? Segirinya John. Segirinya John. Yeah. Okuvaawo. Ude kabula soke bukoma nsimbi. Kabula soke bukoma nsimbi. Tugende? Simbule. Mpa amanya g'omutenesi wa ttiimu y'essaza erya Buweekula. Substitute. Jam. Chene iya. Fred Mulindwa. Ye Frank Mulindwa. Frank Mulindwa. Tusimbule? Tugende. Mpa omutenesi wa club ya Maroons. Substitute. Mishijo. Ijo turebe. Empaka Benson. Asafu mwebasa. Substitute. Chene iya. Muhammad Senfuma. Muhammad Senfuma. We. Owe bukoma nsimbi. Yes papa. Koze muluka zite ezigenda Kampala kati. Ennene. Ennene. Ozirabako bulungi. Tere. Zigenda kuzaayo ekiro. Ronald Sebuguzi ali mu kifo kyakubiri mu bakulembedde NRC season eno. Alina points meka? 285. Jangu. Waswangu. 295.
250. Owebukoma Nsimbi oli bulungi akamwenyumwenya ako kansanyudde nga ne kacaayi kakubukadde bulungi tukwongere byamizannyo ya kati webanga byamizannyo mwanange tugende buli yakuba timu ya Vipers mu kikopo ekyafufa Super 8 mu semi-finals goal yali emu ku bwereere ani yatebera boola Substitute. jangu ya Cheleya. Yali Samuel Sekamate. Samuel Sekamate. Sam Sekamate ariko ne ku Masakerusi ni Sam wagani kula. Agani wani ni ati bigeni ku Sam. Alaika yali muto yabadira ku Logo Ganso. Alaika ile myaka nga 15 kubanga Logo Ganso tebeseze myaka 10 ngesanyeyo bango bala 2014 2015 no yasanyiyawo. Kale Webukoma Nsimbi akateba akono kakunyumidde ngokesigamye mu bulungi kawo nnyo njagala mpe timu ezizanye final ey'abakyala mu CAF Women Champions League qualifiers eza Sekafa KJT Queens ne CBE KJT Queens ne CBE nkumye Chele substitute. nkumye jangu kyeyune Kuliko club ya JKT. olidde enjawulo Club ya JKT ni club ya CBE. njawulo mwami yagambye KJT okitegedde osoosezake ani akulimba kino kyawuka kale bawe Ian akabonero kalamba embeera bwe tubitambula ekitundu ekisooka bwe kitwe kitambudde ekyebibuuzibwa okuvaako mu ggwanga eryaffe erya Uganda bwe bitwe bitambudde olunaku luno olwaliwo nyongera okujjukiza bannaffe abava Lekevu restaurant agenda osobola okubeera nga tonywa kacaayi okuvaako mu bannaffe abava Lekevu ekyemisana ekyeggulo ekyenkya byonna ojja kubeera nga tobifuna butereevu akamere kasufu nnyo ate nga n'abaweereza balina kasimayiro kale nno agenda basobole okubeera nga tebakolako ensonga zitambuze bulungi mudombero gyali ajja kubeera nga takolerako ddala bulungi ku noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35 oba noti 759 82 00 65 ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidadi sana ketumulemuko ate tudde n'ebibuuzo okuva ku wali ebweru w'eggwanga. Omugulu